Asoose okulabikako mu Kaguli ye Koprian Kasolo ng'olumu yayita Arsenal nga myaka 32 ng'ono poliisi yali yategeeza nti yali akulemberamu akabinja ka B13 akaali keefuddemu koko mu kutulugunya abakyala mu bitundu by'e Nateete naddala ku bitala nga waliwo omugotteko gw'ebidduka nga banyagako ensawo zaabwe. Kasolo wabula yeegaanye ebikwata ku kuwamba, okutta n'okunyaga Nagirinya wamu ne dereeva we Ronald Kitayimbwa. Ono ategeezezza omulamuzi Isaac Muwata nti ku lunaku Nagirinya ne Kitayimbwa lwe bawambibwa nga 28 August 2019 yali ku mulimu w'akolera mu kifo ekiyitibwa Mabiyite Nateete ku ssaawa emu. Agambye nti ekifo kino kikoleramu ebintu bingi kubanga mulimu bbaala n'ebintu ebirala era nga yakola ekiro kyonna ng'atunda engatto era nga tewali ngeri yonna yali asobola kwenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka. Tegeeza kkooti eno nti emisango gyonna nga bwe ginvunaanibwa omukaaga mu kkooti eno sigizzangako Oweekitiibwa omulamuzi. Nali ku mulimu nga nkola mu kifo ekiyitibwa Mabiito ekisangibwa e Nateete kubanga Oweekitiibwa omulamuzi nze ndi mutembeeyi, nali mutembeeyi era nga nkola kiro mu kifo ekyo ekiyitibwa ku Mabiito. Kasolo yategeeza kkooti nti nga 8 Septemba 2019 olunaku lwe yakwatibwa era yali ku mulimu mu kifo kyekimu nga ebyokwerinda bamusanga ne basalako ekifo kyonna ne bakwata abantu ab'enjawulo nga naye mwali. Mu kwongera okwewozaako alumiriza poliisi okumuyako ssente ezisuka mu kakadde akalamba nti era ne bamusaba bawe endala obukadde 2.5 oba tazirina bawe TV ne firiji basobole okumugyako emisango era bamute so nga bye baali bamusaba yali tabirina. Twagala $2.5 million. Oweekitiibwa omulamuzi neekanga muline neebuuza nti banasajja bansaba $2.5 million bansaba zaaki nkoze eki kati nze bwe yaŋŋamba nti baagala $2.5 million ne mugamba afande ezo sente siziyina naŋŋamba lwaki toziyina ate nga omuntu wakola gwe bakwatidde ku mulimu. Kasolo agamba nti n'abantu baavunaanibwa nabo nga Johnson Lubega nga yeepatikako erya Mano yali tamumanyi yamutegeera amaze okukwatibwa nga ye gwe yali amanyi ye Sadaati Kateregga kubanga baali babeera wamu e Bulenga. Ono era ategeeza nti Isaac Sennabulyango naye yakaligibwa dda ku misango gy'obutemu yamusanga kireka ku kitabo kya poliisi ekinoonyeza ku misango emikambwe ekya SIU ng'alina mu yunifoomu ya poliisi nga y'omu ku bamusoya akajojjoji w'ebibuuzo ssaako kumutulugunya. Yekka Oweekitiibwa omulamuzi ye muntu gwe nali mmanyi nga tebannabatandika kunvunaana musango guno naye abasigadde bonna Oweekitiibwa omulamuzi bonna mbalabidde mu buduukulu. Abo baali bakutte emmundu ku basirikale ababiri nga ye Sennabulya Isaac eyajja mu kkooti eno nakkiriza omusango n'agamba nti yazza omusango nga y'omu nga yambadde yunifoomu ya poliisi bulungi. Abuulidde kkooti nti mu kiseera bwe yakwatirwa yali yakamala okumaliriza ekibonerezo kya myaka 7 mu kkomera Nakasongola nti wabula abamukwata ku luno baamutulugunya n'amuteeka ku mudumu gw'emmundu okussa omukono ku kiwandiiko akkiriza emisango oluvannyuma ekyayitibwa mu kkooti eno ng'obujjulizi. Sabbiiti ewedde Kasolo yategeeza kkooti nga bwe yali yeetaaga obukadde 50 okuteeka ebiraamo ku mikutu ya leero ne TV okuyita abantu abanamuweera obujulizi ng'agamba nti abamu takyamanyi gye bali. Kino oludda oluwaabi lwakiwakanya. Ng'amaliriza okwewozaako kwe Kasolo asabye abo b'okutuzanyweko ng'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya tanatandika kumusoya bibuuzo. Kitayimbwa state nayagala kukozesa mukisa guno ng'alaba obwongo tebuli steady kyova olaba apapa nnyo Oweekitiibwa omulamuzi asooka alindeko amalufuna ku mazzi. Siri mu kuyisaamu kkooti maaso naye Kitayimbwa kasooka emala okufuna ku mazzi. Kkooti yasalawo nti abavunaanibwa mu musango guno balina okwewozaako kubanga oludda oluwaabi lwali luleese obujulizi obulimu eggumba. Okwewozaako kukyagenda mu maaso ng'olunaku lw'enkya Johnson Lubega amanyiddwa nga Mano yali mu Kaguli.